abatulaba abalaba Bukedde TV bebaziza nnyo okutugoberera nga bulijjo lunaku mulindwa luba lwa Sunday ng'emboozi z'omukenkufu zituuse gwe yakasooka okutulaba nkugamba ntya osubiddwa nnyo katono ekyombo kya Nuuwa kikuleke naye oli wa mukisa nti ekyombo kiyingidde ku ssaawa entuufu yennyini era nze gwe buli mukulaba era ali mukwogera nammwe essaawa zino nze omukenkufu Julius Nyanzi okuva mu Prof Bio Research awo ku Equatorial Mall ekisenge kiba 152 era yakulamusaako gw'omukristaayo ng'akugamba nti shalom ate muganda wange omusiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuza twogera ku bintu bingi nnyo nga Prof Bio Research bwe mutumanyi emboozi ng'era bwe mwagira Sunday wedde mboozi ya Borax ne Sunday ya leero tugenda gyongerako naye nga tetunabagenda ku mboozi ya leero katumanye ebyafudde mu mpapula z'amawulire wiiki eno nabadde nsoma emboozi z'omukenkufu nange nentya nnyo nga bagamba nti kozesa butto ava mu bukuta bw'embaawo okwanguya eddagala. Abantu abasinga baledde tebakimanyi nti obukuta bw'embaawo buvaamu butto. Gweyagala okumanya ebisingawo genda mu mboozi z'omukenkufu ezafulumye wiiki eno ku lwokusatu olwa wiiki eno pozi Sunday lunaku olusooka mu wiiki kale wiiki ewedde ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 14 olabe ebyabaddemu mulabe obutono bwayamba okwanguya eddagala omuntu n'asobola okuwona amangu mu mbeera y'emu. Bintu bingi bye tubadde twogerako wano ababadde batugoberera ebbanga lyonna myaka giwera katugenda mu myaka 4 tugenda mu myaka 4 ng'emboozi z'omukenkufu zikwajja buli lwa Sunday. N'olwekyo waliwo oluusi ebyobugagga byentera okwogerako nabayigiriza ku ebbumba eriri epakwaki n'embaale erigoba ebiku. Katonda yatuwa nnyo yatuwa obugagga nga Uganda. Kyova olaba omusajja Magulu Meeru omugenzi Sir Winston Churchill yagamba nti Uganda kula naye ffe ab'omulembe guno oguzzeeko ebintu tubikutte bwe tutyo ebintu binkola ya kyejo kyereere naye nga sijja kukkiriza kyejo sijja kujjayo mbooko nga Eskeith Bere we yakola n'akuba bajjajjaffe nga gara balimu emmwanyi nze nja kubayigiriza buyigiriza kiki ekyokukola. N'olwekyo tulina enjazi nnyingi nnyo era ntera okugamba abaana ba geology Makerere nti batunuulidde ekintu kimu kyokka batunuulidde ki mafuta. Nakugamba nti mu 2025 awo ensi z'Abangereza n'Abazungu zijja kuba tezikyakozesa mafuta zatandise okukola emmotoka ezitambulira ku mazzi kugamba si kutambulira ku mazzi wabula zikozesa mazzi okutambula mu mbeera y'emu ne gaasi owa hydrogen. Kakitegeeza bw'oba otunuulidde mafuta nga Uganda jatuuka nga katale kaweddewo era abali mu mulimu ogwo mwanguye ebintu abaana bafune ku muwogo ng'obudde bukyali kuba abaana basomye koose Makerere nabalekayo nga bali mu kusoma zi petroleum engineering bali mu kusoma bisimanya biki mu mbeera eyo. N'olwekyo nga Prof Bio Research waliwo obugagga ebirala bye twogerako ebisobola okuyamba abantu nga Borax. Luno lwazi luli mu Uganda mune mu East Africa luli nabanyumiza jenjijo olwazi lw'omunnyo ogwa Himalayan pink salt nimbanyumiza olwazi gye luli nagenda otuukayo nga abakabulini batabani ba Kaisari ekifo bakisazeeko ngamba okunyumiza Bannayuganda kanjira nkireka mabulire bubulizi nti tukiina. N'olwekyo Borax bwe tumuyina Borax wakabi nnyo. Borax omunnyo guno oba olwazi luno kugamba olwazi luno tulukwata ne tulusekula ne tukolamu ensaano eno eya Borax. Ensaano nnungi nnyo era esobola okuyamba gwe omulwadde ate n'atali mulwadde nga kwotadde n'ebisolo byo wamu n'ebinyonyi byo. Katutandikire mu maka gaffe Borax agenda tuyamba tutya mu ewaka abasinga gwe gusoose okulya ku kigambo Borax bye bumu ku byobugagga bino ebisukuske Abafirika bye bayina. Omusajja Magulu Meeru bwe yajja ne Bayibuli n'abagamba muzibirize
bagenda okuzuukuka nga basigazza bayibuli ng'ate ettaka tewali. Ebintu ebityo n'ebigagga bwe bityo ne bigenda golodi, zaabu n'ebintu ebirala bingi. N'olwekyo Borax ono asobola okuyamba abantu ewaka naddala abakozi osobola muteekanga ku kakuuta n'omumansaako n'okuuta eseffuliya n'enyirira naawe ne weewuunya. Kintu kirungi nnyo kuba mbalaba ensangi zino muttera okukozesa steel wire nga bw'omanyi osanga abaana ab'ekyejo n'abaana abagezigezi abaagala okulaba emboozi z'omukenkufu bayinza obutatukuza amaseffuliya go ne gasigalamu obuwaya. Wagenda ofumbiramu emmere obwaya busigala omwo n'obunywa ne bufumita ekyenda ate nga munnange eyo si yekookolo yennyini awedde. N'olwekyo okwewala embeera eyo osobola okukozesa Borax n'omuteeka kakuuta n'omama muteeka kakuuta n'okuuta seffuliya n'etemagana ne boosi n'akwongeza omulimu mulungi nnyo mu kugonza amazzi. Agonza amazzi abantu bangi nnyo tebakimanyi nti nno amazzi waliwo ge bayita hard water, amazzi amagumu ne soft water. Amazzi aga taapu gali hard, kyova olaba amazzi ago mu biseera ebisinga amazzi ago bw'ogozesa ebintu kuba sabbuuni tammuka agenda nnyo. Sabbuuni agenda nnyo n'ogamba kiki kino kye tuliko. Sabbuuni mu kugenda ennyo bw'osanga omukama wo nga musajja mukabuliini nga bintu bye si byangu ayinza okusala omusaala wamu n'okuyombayomba ewaka emirembe ne gibagwako. N'olwekyo okwewala embeera eyo tuteekamu Borax mu mazzi, amazzi ne gagana. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga ojja kutunuulira nti bw'oba ofumbye mu binika ogenda okulaba nga wabaawo ekintu ekisigala kilayini ekyo ze bayita heavy metals, mulimu lead, mulimu chlorine, mulimu biki ebisigalira mu seffuliya. Abakyala mukimanyi olaba ebinika esaze waliwo ne ku ntobo wansi oluleeyaleeyo olugenzeeko ne mu maseffuliya ge mufumbiramu amazzi. Ebizibu byekyasa kino kati ebintu bwe bityo gagenda mu obwongo bukakanyala n'oba nga tokyasobola kulowooza omutima ne gunafuwa. Kati okwewala embeera eyo oteekamu Borax mu mazzi n'agamenyaamenya ne sabbuuni n'okozesa mutono. Era Borax takoma bukomi awo, ajjamu ekisumu ngoye. Abakyala bangi nnyo naddala ab'embuto babonyeebonye n'abaami naddala abaami bambi tubeera mu kutoba tukola tunoonya ssente tunoonya mata ga Suzana gambuze leero. Ebyokuyiyayiya byakugezaako ebyokuyiyayiya kayibako mukamanyi ziruma zinyiga zinenaku zikoma zinenaku ziruma zinyiga zinenaku osiri baby njeno kuloza ko kende kunonya mataga Suzana gambuzerero ebyokuyiya byakugezageza ko get my baby only mungu minkiriza nnyo okubeera nange kizibu. Kati mu mbeera eyo onoonya ssente otuuyana nnyo. Mu kutuuyana nnyo ogenda okukakana nga bambi okoze ekisu. Kikyakuyamba nnyo gwe omukyala ng'onyumunguza engoye za bbaawo okulaba ng'ojjamu ekisu ekyo. Naawe alina dobbi aba dry cleaning abalina bizinesi eyo. Kijja kuyamba okulaba nti abantu abamu tebaagala buwoowo ate mugenda ne mututeeramu obuwoowo nga tuleese engoye zaffe nokakana ebintu ne bitutabukako ne tunyiiga bunyiizi. Naye bw'okozesa Borax asika ekisu ekibi mu ngoye g'omuvubuka avubuse gamba maama wajje ku Prof Bio Research ku Equatorial Mall senge 152 ng'akugulire engoye zo oba naawe akuweka ssente gye weegulire engoye zo ziveemu ekisu ekyo. Era mu mbeera y'emu Borax ono ajja kuyamba ne mmaka naddala abaami balina obuzibu bw'amaanyi nnyo. Abaami balina kabootongo kabootongo ali mu bigere ate ekizibu kya kabootongo w'ebigere awunyisa sokisi. Sokisi ziwonya sajja okomawo ewaka ate ajjukira abantu bakabootongo abalina kabootongo oyo atuuse ne mu bigere pataanya zonna zivunzisa ebigere baagala nnyo okwanika ebigere. N'olwekyo tobonaabona na mbeera eyo osobola okuddira Borax ono
n'omugatta mu buto w'ennazi n'osiiga mu mpataanye ebigere byonna ebivunze kubanga ono Borax ali antifanga ali antibacterial wakabi nnyo mu Europe yonna gwe bakozesa mu organic living organic home economics enteekateeka y'amaka n'endabirira kozesa Borax ono owakabootongo gwavunda ebigere byonna nga bivunze ngate n'engatto zuunya tokyayagala kusaala tokyayagala kugenda ku mikolo girimu kujjamu ngatto anti obanga etambuza suwegi ate ne sokisi z'omukyala yazikoowa akwekankweke sokisi zange ziri wandabakemu kumbe omukyala azisuula mu dustbin kabootongo mwerere yakoowa dda amunyirira so n'olwekyo abawunya ebigere Borax gwoba onaaza ebigere ng'oli mu kunaaba mu mbeera y'emu Borax ono era mulungi nnyo erina ebisolo byaffe wamu n'ebinyonyi byaffe kati bw'oba otunuulidde ku mbwa embwa aziyamba nnyo naddala embwa ezirina amabwa waliwo embwa ezibeera nayo amabwa nga mbwayo nnungi German Shepherd naye nga erina infection yagirumba ereeta obubwa ku matu bambi obuswera bubeera bugisumbuwa neggwako emirembe yonna negamba emirembe negigigwako katusobola okukozesa Borax ono n'omumansamansa ku matu embwayo newona bulungi nnyo oba n'ogiteera ekijiiko mu mazzi genywa nenywako kijja giyamba enswera ezo wamu mu mbeera eyo n'okugiduwaminga embwa ezo yuka bizisumbuwa enfaana zizisumbuge kulanga eryali obuddoddo naye nabalaba mubeera mubikomera mu abasinga obutonde mwabukoowa balwazi ne muluteeka mu maka naye okwewala embeera eyo kozesa Borax ono osobole okugoba enswera wamu n'infection eyo ereeta amabwa ku mbwa temuvaawo tukomawo n'emboozi z'omukenkufu nga bwe tuyiga